Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. How are you? Nze Nalongo Nalubaale nga nsinziddwa wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Muli muti eyo bassebo ne bannyabo. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga. Bw'oba oli mupya ku mukutu guno, tukusanyukidde era tukwaniriza era tusaba ekigambo ekyo subscribe kikooneko, waliwo awakadde nako kakooneko, oba nga tojja kusubwa nga tubadde tutaddeyo akatambi konna. Bw'obanga ozze okulaba ku butambi buno obuli ku mukutu, ekigalo ekyo kitunde waggulu nakyo kikooneko, ng'okulaga nti olusiima bye tukola era n'obuweereza bwaffe. Kale mwebale nnyo mwenna abawaddeyo contributions, data, advices, byonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aba consultation esimu gyeri wansi mu link below, osobola okufuna esimu eyo no consultinga ku WhatsApp oba n'okuba butereevu. Embeera ng'ekutabudde ekusobedde tekigaana, mpeerezayo ka message ne twogera. Twebadde twebuuza olwaleero byawongo ki omuntu by'asaanye okubeera nabyo ewaka, era bya buwangwa ki omulubaale bye yalibadde nabyo ewaka n'ebyo by'atalina kubeera nabyo ewaka. Kubanga twesanze ng'abantu bawongerera n'atuuka okuba nga ennyumba eyiye agidduka ng'emufuukidde ekyambika, nga yagenda n'atandika okufuna ebintu bya lubaale. Asooka n'akugamba nze ntambulira ku bubaka, n'omugamba otyo, nze obubaka kye buŋŋamba kye nkola nti otyo. Kaakati nasooka ne ndoota effumu, ettabaazi, n'endigula n'eritwala ewaka. Okay. Ekyaddako ne ndoota endeku, ne mmanya endeku egendamu omwenge, n'engigula n'engitwala ewaka. Ekyaddamu ne ndoota ekibbo, era nakyo n'ekigula n'ekitwala ewaka. Ne ndoota oluddugavu olubugo, ne ndoota olubugo olumyufu, ne ndoota olubugo olweru, era zonna ssatu n'enzigula n'enzitwala ewaka. Ne ndoota ekintu kye saategeera naye bwe nagenda mu katale n'enkiraga, eyali abitunda n'aŋŋamba bagiyita mpiima, nayo n'engigula n'engitwala eka. Ne ndoota engabo nayo n'engitwala eka. Ne ndoota ensaka y'amalwa n'engitwala ewaka. Kale omulongo bwe yatuuka okutubanja ne tugenda ne tumukola, omulongo wa Kabaka naye ne mmutwala ewaka. Baganda bange, kye njagadde mumanye nti mu bintu bino eby'obuwangwa waliwo bye tuteekeddwa okubeera nabyo mu mayumba gaffe ne bye tutateekeddwa kubeera nabyo mu mayumba gaffe. Eriyo ekintu ky'ogenda okuteeka mu nnyumba yo kikugobemu, ogiyingiremu ng'owulira oyagala kimu kufuluma, ofulume ng'owulira toyagala kudda waka. Okumenya mu bintu ebitonotono omuntu by'asobola okubeera nabyo ewaka nga bya buwangwa. Omuntu yalibadde n'omukeeka, omuntu yalibadde n'ekibbo, ensaka efumba enva esobola okubeera mu maka g'omuntu, ensuwa, ekibya, ekyanzi, endiiro, endeku, olubugo olumyufu, effumu ly'emizimu singa oba olina gwe wasikira, akambe akaganda singa obeera mukyala, omuggo singa obeera mwami. Mu biseera ebitonotono omuntu asobola okubeera n'ensumbi, kubanga eriyo abantu nga ye waabeera we wabeera ensumbi ye, ng'awatali ensumbi eyo tewali bulamu. Nga ino gimonitaringa okakasa nti erimu amazzi buli kiseera, nga weggweeramu amazzi ttabbu, omuntu ng'oyo asobola okubeera n'ensumbi ye. Naye ng'ebiseera ebisinga ensumbi zibeera mu biggwa, ensumbi zibeera mu mbuga. Amafumu agasigadde gonna gabeera mu mbuga, gabeera mu biggwa, gabeera mu nnyumba za lubaale, ebyambe, empiima,
ebitala, engabo, embugo emmyufu n'enjeru n'enzirugavu, ebyo birina kubeera mu biggwa, mu mbuga, mu mayumba ga lubaale so si mu makaago. Ensaka ey'amalwa erina kubeera wannannyiniyo. Ewa kabaka tewali nsonga lwaki omuinvitinga ewuwo okunywa amalwa olw'embeera z'ayita nazo. Kati bw'anajja ewuwo anaakuleka oli otya? Abalongo abatonde babeera mu mbuga. Entuula, obwato bwa kabaka, ddamula, ebyo ebintu byonna birina kubeera mu mbuga, mu biggwa oba mu mayumba ga lubaale. Abantu bateeka ebintu by'obuwangwa bingi mu mayumba gaabwe. Okugeza ng'ebyo bye tumenye waggulu. Naye kyakusaalirwa nnyo nti si buli mpewo nti esobola okuyingira obutereevu mu nju zaffe. Kaakati nga omala okumanya ensonga ng'eno ng'olyoka osenza empewo nga zino ewaka, ng'ogula effumu ettabaazi ng'oliteeka mu nju yo, ng'abatabaazi batandika okujja ewuwo. Omanye abatabaazi kye bakola? Bwe bakuleetera obutabanguko ewakaawo ng'ogamba nti nno ki? Nti nfudde nze waka sikyawategeera ennyombo zaafuuka ennyombo? Ng'ogenda ng'ogula effumu lya jjajja Ndawula ng'oliteeka ewakaawo. Kati nga ye alyoka ajja ng'ogamba nti nno ki nti omulangira yantabadde? Nga Mizozo alyoka abeera ewaka obutavaawo nga mulwala ebitategeerekeka, mwasenza omuntu omuzibu kati ng'oyo. Eriyo exceptional cases kati ng'omuntu asobola okubeera n'effumu lya ddungu. Oyo abeera omu ku 100, so si buli omuntu asobola okubeera nali ewaka ali. Kubanga ddungu ayigga emisana n'ekiro. Ayinza okuba nga ye mukama we and he's like njagala obeere n'effumu lyange ewuwo. Eyo ebeera special order. So tekitegeeza nti ate buli omu ajja kukwata effumu lya ddungu alitwala eki? Ewuwe. Nannyini ffumu lino bw'ayagala okulinoonya alikozese, ajjira mu mbeera nga gy'alimu. Kati gwe teebereza ani oyo ajja era ajja atya? Wagula effumu lye n'oliteeka ewuwo, kati wuuyo azze alyetaaga. Alisanga mitwetwe wo, agenze akulekedde byonna bye yazze nabyo okukkakana. Oli mu kukaaba obukaabi. Embugo nga zino enzirugavu teziteekeddwa kubeera mu nnyumba y'omulubaale. Kubanga nannyini zo si muntu mwangu. Lubaale abeera mu mbugo. Kati ng'olumuteera awo nga naye ajja asonseko omwo. Azze na mbeera ki? Era gwe ng'omuntu ozisobola kyenkana ki? Olaba bw'otandika okuwoloma olutatadde naye ng'ekikuluma gwe wakyereetera. Kaakati bannange, mu byonna ddala ddala olowooza otya ku nsonga y'okuyingiza omulongo mu nnyumba yo? Omulongo wa kabaka omuteeke mu nnyumba yo gw'ogisigalemu, okubire omusemukite okolere mu byonna gwe by'oyagala nga naye ali awo. Kale ebizibu ebimu ebisangibwa mu maka gaffe ffe tubireeta olw'ebyo ebintu bye tusenza mu maka gaffe bye tutamanyiiko mutwe naki n'amagulu. Oleese ensaka y'omukulu ewaka, omukulu ayagala kunywa malwa, of course bw'anaagiraba ajja kumanya yiye. Era ye ajja kukyama bukyami kujja kunywa malwa. Kati alyoke akutuukeko, ajja kujja nga bw'ali. Alyoke akulekere ebizibu bye byazze nabyo,
ate otandika okuwoloma woowe yaaye olumbe lunzita naye nga ggwe wakikola. Kale bwe tuba tutambuddemu ne tugenda eri bannaffe abatukwasizaako mu nsonga zino, bw'aba akuwongerera ebintu ng'ebyo munnyonnyole omugambe munnaaye siina busobozi era ne lubaala asobola okumanya. Mugambe mukama wange siina busobozi bubeera na kintu nga kino wange. Owulidde? Nsaba ekyo kyo tukigumiikirize okutuusa lwe tunaafuna we tusobola okukiteeka. Kale bw'oba nga awakaawo wagazi, zimbawo ennyumba ne bwetaba ya kasubi naye omanye nti mw'oteeka ebintu bya bajjajjaabo so si muli ggwe mw'osula. Okay? So si muli ggwe wokola ki? Mw'osula. Oba ku boys quarter yawuzaako ekisenge. Omanyite ekisenge kya bajjajja mwe ngenda okuteekanga ebintu byabwe. Kale bwe baba babibanjizza omwo mwe bibeera. N'obanga weewala okuyingira into conflict nabo olw'okuba nti wayingiza ebintu bye tusaanye kuyingiza mu maka go. Okay? Kye njagala mmanyi kiri nti omuntu wa bulijjo abanjibwa lubaale. Ebimwetaagisa ewaka tebiba bingi. Noonya biki by'oteekeddwa okubeera nabyo awaka ng'Omuganda. Bajjajjaffe bino ebintu baabitusengekera, agamba omuggo oguli ewa muliraanwa tegugobangu. Amakulu nti oteekeddwa okubeerawo n'omuggo. Kaabe lubaale ng'agukuloosezza oba nga tagukuloosezza, ogwo gw'olina okubeera nagwo. Kubanga ng'omusajja ogogola otya amaka go nga toyina muggo? Ogogola otya amaka go nga toyina muggo? Ate era tekigaana weebuuze. Weebuuze tulabe kiki ky'olina era kivaawo kitya. Kasitala nga by'olina okubeera nabyo okugeza ebibbo bisusse mu 2, awo omanya nti kikwetaagisayo ennyumba ya lubaale omunaabeera ebintu bya bajjajjaabo. Kubanga bwe binaayitirira obungi, olwo ate munnange ojja kuba tokyali mu maka go, lubaale ajja kukuwamba. Kati obuzibu businga kujja nga ate wa mukazi yasomba ati ebintu, ajja kukufundikira nga gw'omwami akugobyewo ewaka. Olabira awo ng'omutima gufudde tokyayagala kudda waka. Buli lw'ova ku mulimu ogenda ku bbaala, gw'osembayo okuva mu bbaala. Kubanga ewaka weewalayo, owulira tokyajaayo. Owulidde? Tokyajaayo. N'olwekyo weewalayo naye nga ekikugobayo bye bimu ku bintu nga bino by'oba oteeka waka ebitasaanye kukola ki? Kubeera waka. Kale bannange mwebale kwekuumira ku mukutu. Twetunulemu ebyo bye tulaba nga tebisaanye. Tubitwale gye birina okubeera era tubategeeze nti kino nkireese mu kifo ekituufu ddala we kisaanye okubeera. N'olwekyo bakama bange nsaba musiime mukikkirize kibeere wano. Ensaka y'amala ogiteekaawo ng'oteekamu n'amalwa ng'abaliwo banywako, awo ng'okuwulita kuddaka. Olwo ng'omukulu amanya nti bw'aba ow'okujja ewuwo ajja kujja mu mirembe. Bw'aba ayagala kunywa amalwa agende wali mu mbuga akole ki? Aganywe eri banne abasobola okugumira embeera ze zonna z'atambula nazo. Naye ggwe ng'omuntu mu mbeera zo n'abaana bo n'ezzadde lyo n'amaka go, amaanyi g'alina gabasusse era obuyinza bwe bubayinze. Kubanga buli lwayitira awaka abaleka mukaaba, abaleka mudaaga, bwe biba munnange. So si nti aba ayagala kubalumya, naye oliziba mbeera ze.
Ow'amaanyi bw'akwesigama oyinza okulowooza akunyigiriza naye nga ate yeebambye alaba akwesigamyeko bwesigamye gw'odda mu kkuba nduulu nzito nzita. Mukitegedde bannange? Bwe tutyo bwe tuba tukikola. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.